Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza nga bwe yali mu ggwanga eri Amerika ng'abamu ku bataka basisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Ebigambo ebyo abyogedde wabadde mu lukiiko lwa Buganda olunaku olwaleero ng'abamu ku bakiise bamutadde ku nninga annyonnyole kyakimanyiiko nti kubanga abamu ku bo baali bakitegeera nako nti pulezidenti yasuubiza abataka bano ettaka saako n'okubaako n'ekizimbe ky'abateerako. Wabadde webbugumu mu lukiiko lwa Buganda olutudde Mengo abakiise bwe batadde Katikkiro Charles Peter Mayiga ku nninga annyonnyole kyamanyi ku nsisinkano y'abataka bakulu b'ebika ne President Museveni mwe bagamba nti mwe yabasuubiriza okubagulira ettaka abazimbireko n'ekizimbe. Nga tuvudde wano amawulire gaafuluma nti President Museveni yali agulidde bajjajja abataka ettaka era nti agenda kubazimbirako n'ekizimbe. Amawulire gano bagasaka mu woteeri enamasuba eyo era nze bwe nakiraba n'entyamu ne neebuuza nti ensonga za Buganda naddala ensonga z'abajjajja ziva zijja mu Bulanga ne ziva mu Lubiri ne zigenda mu woteeri. Nafunamu okutya. Omukiise Henry Mubiru Kasacha asinzidde mu lukiiko lwa Buganda n'ategeeza nga abataka bwe bazira omukolo gwa Ssaabasajja kwe yali aggulawo olukiiko lwa Buganda olwa 31 nti era bano baali bagenze mu lulyo ewa pulezidenti. Wano nga Ssaabasajja aggulawo olukiiko ng'ate bajjajja abalala batudde mu woteeri nga bateesa ng'olukiiko olw'abajjajja abataka. Kino kireetera okutya okw'amaanyi. Abakiise bagamba nti abataka bakola nsobi okutuuka ku nsonga eno nga mpaawo akimanyiiko era ne balaga okutya nti ssente zandibawangula bwe batyo ne bava ku by'ennono wamu n'ebika byabwe. Era twagala ebika bikulaakulanye, twagala bikimu kikulaakulanye, naye enkulaakulana eno erina okujja mu kukola ennambulukufu ffenna gye tutegeera. Naffe ng'olukiiko tulisigadde ne Bwakabaka era ndowooza nti enkulaakulana ng'eno naffe ng'olukiiko tulina okugitegeerako mu butongole okusinga obijja mu mawulire nti abataka babagulidde ettaka bagenda bazimbirako ekizimbe bagenda bawa ssente tetutamanyira muwendo. Wakati mu lukiiko lubaddemu ebbugumu ery'amaanyi, omukiise Kasacha asabye Katikkiro ategeeza Obuganda ekituufu ku byogerwa ku bataka abakulu ab'ebika n'embeera eri wakati. Ettaka erigenda okugulibwa ly'abajjajja ssekinnoomu, lyabika oba lya lukiiko lwa Ssaabasajja, olukiiko olukulu olw'abataka. Nga mu ekyo bwe bubanga ettaka lyo lya lukiiko enteekateeka eno beene yagisiima dda nga litegeezebwangako kubanga toyinza kugulira lukiiko lwa Ssaabasajja ttaka nga tannaba kusiima nteekateeka eyo. Ekyo njagala Mukama wa Katikkiro akyanukule mu lukiiko luno. Mu kwanukula ku nsonga eno, Katikkiro Mayiga yeegaanye okubaako kyamanyi ku nteekateeka y'abataka okusisinkana pulezidenti n'okubagulira ettaka n'agamba nti ne Ssaabasajja Kabaka yennyini takimanyiiko. Abataka abamu nga bali mu woteeri badde simanyi naye abamu bangi saabalaba naye nali simanyi nti baali mu woteeri. N'agamba enkulaakulana nnungi naye erina kujja mu nkola ennambulukufu nange bwe ŋŋamba. Era enkulaakulana ey'engeri ng'eyo ng'ekwata ku masiga erimu ku masiga asatu olukiiko luno lusanga okugimanya nange bwe ŋŋamba. Kyagambye nti ssente zitabudde ensi n'ajuliza aba-FDC nti buli omu ali ku bibye n'atuwa amagezi Buganda okwetangira ebiyinza otuyuuzayuuza nange bwe ŋŋamba omanyi banabe nti enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono. Oluvannyuma Katikkiro annyonnyodde nga bwe yali mu nsi eya Amerika ku lunaku abataka lwe bagamba lwe bagenda okusisinkana pulezidenti. Bwe naleka akuuma embuga n'ampeereza obubaka Oweekitiibwa Twaka Awaasa nti abataka bano bagenze Entebbe. Ne mugamba bagenze Entebbe nti ne mugamba oguliza embuga
kubanga embuga eyinza okuba nga yaluŋŋamizza n'awuliza embuga n'aŋŋamba nti n'akatono embuga terina kyemanyi ne mugamba tegeeza omukubiriza w'abataka nti bagudde mu katebe era n'akikola. Mba ndi wano ku Lwokutaano ku Mande ng'omwaŋŋamba nti abataka bagenda Ntebe, omuntu w'obuyinza ow'amaanyi n'aŋŋamba nti bino bimanyi ne mugamba n'akatono. Ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabataka nga tamanyi. Katikkiro agambye nti bukyanga dda okuva mu Amerika takyebaka era ng'ono talina mirembe olw'abantu abasusse okumulumbagana n'okumuvuma. Siina mirembe okuva lwe nakomawo mu Amerika. Bino abantu bye bambuuza buli gyenzira abalala banvuma buvumu. Abaganda bamwabaati temukyamukanga nnyo bwe mutyo. Bakkiriza abataka ne bagenda oli yampeereza mesegi sebo bateeka ebibiina by'obufuzi emmengo batandise okwekulubeesa nga bagenda bagoba essente ng'abo ebibiina by'obufuzi bano omukulu babadde agamba beefudisi. Abakiise abalala nabo baliko bye bategeezezza era basiimye ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka ng'aggulawo olukiiko lwa Buganda nti byali byamakulu nnyo era byakulondoolwa. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo ku Salt TV Omunnyo.